kinakuwaza okulya Christmas n'oli eyokubiri n'oli eyokusatu n'oli eyokuna n'oli eyokutaano n'oli eyomukaaga ng'omwana wo tomulabyeko tomanyi kyekitegeeza fiizi nzirina abaana b'abantu bangi bempeerera omwana omulenzi gwenzaala ze nasembayo okwagala omumusasulira twazireka mu Ministry ya Youth and Children Affairs yezasigala lawyer yanoonya engeri gye tutuusa fees ku mwana gwenzaala Isaac Bugingo Miracle kyalema omwana bamuyita Isaac Miracle Bugingo kati awezezza emyaka ndowooza 9-10 awezezza emyaka 10 ku myaka 11 mulaba nga ayinako 3 abeera mu Uganda nange mbeera mu Uganda ate oba bamugamba nti ndi abantu omuntu life goes on tugambe osanga obulokole bwamwe ennaku zino bukkiriza okuwasa ogwokubiri bambi wasa ngasaba mama wange divorce ey'empaka nga ekigambo kyekituufu kyali nti amazima gennyini kyengenda obbakola temulifuna we muyimirira kugula wadde ennyaanya kyeyagamba naye ng'ekitukoze ekyo nga okuba 2016-2017 olina omukyala tewali akugambako kati nga mwafumbirigana mubeera mwenna confidently watuuza n'abakozi bonna n'obagamba nti kati mbeera naye mami tasobola kuwa divorce kubanga it's not her Christianity wabuulira empeta abantu bonna bakitegeera nti eyo wali oyagala gijjako kembabuulire nekino ntera okyogerako n'oluusi abantu bakisaako mwoyo kirungi okuwasa omukazi afumbirwa omulundi ogwokubiri temukitegedde nowulidde ssebo kati wandibadde owassa bulungi in peace twesonyiwe ayina sente zonna tewali media house yonna erituyamba tewali media house yonna eritukwata ate nga ye bwalina media alitukuba paka naye yatugamba agenda tukubira emyezi 3 emyezi 3 bweginagwerako ajja kulaba kyali balamu yatuwa myezi 3 naye yatugamba nti lyaku sente zalina tewali muntu yenna alitukwata era munaye tubeebaziza tweyanziza kwegamba kwagala kulaga nsi the second chapter lwakuba nsanze ku mulimu naye olunaku olulala nja kulaga epapula nga bwe biri nkulaga 100% shares z'omuntu nkulage nga bwe yasayininga ettaka eryo olyoka ondaga esigini kyaffe esobola otuwa right for mu byonna Pastor Bugingo mu byakaaba mu byakola atya nga bwe yakeera ku makya n'akwana Susan Makula amanya n'akwana Teddy Naluswa akeere ku makya amunoonyi batuula abantu babiri amwetondere muno ndowooza ebya sparkings Pastor Bugingo ye mukyalo okuvaayo na testifying n'agamba abagamba nti tujja kuba bubi tubulwe ekyokulya nina ba telecom engineers babiri waka bali China ate kati bomberere mbadirizaako nate abalungi bagenda maaso n'okubanga mutugoberera mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo gye muwangalira mwebale nnyo nnyini ddala okubeera nga mutuweesize Beyond the News mukosa SRK Media okubanga gye mikutu gy'osalawo n'ogamba nti oba oliawo ensonga semasonga amansobola okubanga ngifuna ntine omukulu ono agendagenda maaso n'okubanga babuuzaako nfanfe wa Pastor Rosias Bugingo nga wetwogerera akadde kano ebifaayo wa mukwano gwe mwattu bifumba mutuku naye ate waliwo nga waliwo makula kyanaatera okubanga akola awo maaso kyovula ba pastor yagadde amawulire gano gamuyingiremu ng'obudde bukyali such that kiriwo ekibeererawo ajja bayina ekyokutugamba mugamba mutya banywanyi video nkusaba ogimpene like ate munnaye gwatana subscribing ogende maaso n'okubanga osubscribinga ku Beyond the Newsroom omukutu Semakutu omukulu ranks tukwaniriza ogamba otya akansubira oli bulungi salamu alaykum wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh Idi Mubaraka olwayo lwe neewuunyiza mikwano gyange gyonna sirabye omuntu wampise kulya Idi nange sirabye mpita kulya Idi neŋŋamba bulijjo kale artist mwali baddemu omuli naŋŋamba nti jja
nguna atavaako nentandika nembeera nga ngamba oba ngambe oba ngambe jangu oba juzaawo otegeera nebintabula naye anyway njagala okwagaliza abaisiramu mwonna mwenna abasobodde okubeera nga mutuuka ku Idi Alfitiri ennungi bwetyo okubeera nga ebisolo byemusaze yes Idi Aduha ebisolo byemusaze biveemu okusukubamu kuba kusaddaaka omwana neighbor wange ngambye mubuuzo waye totusaliddeyo kisolo yadde okutusalirayo ekinyonyi enkoko yangamba ekisolo kyamagulu abiri kyatusedda mu njawo nemuga ayina kyageza okusaddaaka era nesagaddewo negamba ono alabika kakati endagala ataddewo nokola tondeka nnyo Mozo wae kasangerwa situkole alo otuuka nogamba wae kanzire mu kamera otugambe Susan ategeka kola kikwani biri ngaki esawa yonna ayinza okubakubira kawo abalongo era navira nga ina alongo makula kati kagambe ekintu kimu omwana abeera mwana nebozala abaana 10 ng'olina omwana yakubulako asigala akulumiriza osigala era ogamba naye omwana wange nze nina mutabani wange Shakur alinga bujingo omwana gwakabira ono omuto blessing Shakur by then nali nina nga simulabako emyaka eri emabega kati naye nga nina abaana abamu kati nga mbeera nabo naye nga era Shakur annumiriza ochegeera omwana wange sisobola kwogerako naye sikola kola kati omwana ne bozala abaana 10 ng'olina omwana gwotalaba mu bulamu bwo okujjako mulimu abasajja nga yetavaayo kulabirira abaana ochegeera naye ku bantu abalimu ensa ategeera ne bozala abaana 10 ng'olina omwana gwolaba nga tokyamulabako olaba tubeera tukuze muzadde ona atuuke nga bonna abasigadde abalana n'agamba naye gundi nga simulaba omwana wange nze okimanyi mama ne kati akyabega emmere n'ateeka wali naga omwana wange aliwa ali gundi ye nga ochege deno nga simulabye nomala omwezi nga tomukubiddeko nagadde oba wiiki nga tomukubiddeko nga deno I fine zibe ennaku 2 n'abuuliza omwana wange ochege wabadde ki ochege so omwana ne waba mwana kinga ozala n'abaana 10 oyina tuuka wootuuka nga omwana wo oli omwetaaga abalungi bagenda maaso n'okubanga mutulaba twagala okubeera nga tubeebaza n'obuwombeefu obw'ekika ekya waggulu mbasaba vidiyo eno ogende maaso n'okuba nga ogiwa like bw'ogiwa like ojjaba onkoze bulungi nnyo nnyini ddala esobole okudduka etuuke ku buli sekinomu ranks mukwano gwo Pastor Rosias Bujingo we tutuukidde wano olunaku olwaleero ng'amaze okubeera ng'avaayo mu lujjudde n'agamba nti amisinga nnyo abaana be era yandyetaze okugenda mu maaso n'okuba nga addamu okulaba ku baana be naye kyakola ekyamaanyi kwe kubasabira essaala naddala mutabani we gwayina omu bwati ate era nga ye mu Galanda Blessing oba Isaac mutabani we oyo ebibuuzo ne biba bingi ani yamugaana okugendayo bwe bajjanga wanene okusoloti wabagobesa abasirikale n'obakuba ne bagenda kakatissaawo eno byaliwo Pacho omukozi wa nati Pacho yavayo because Pacho is not a spokesperson to Bujingo si spokesperson naye yakunnyonnyola ng'eyaliwo ku scene during that moment nga bagoba abaana era n'agamba imbu n'agamba kati nze olwo omukozi woli wagobera ababe ab'endaaye olwo nze kanteeketeeke nange amagenda gange ng'obudde bukyali so abalala nti impact y'amakulu ono mukazi asobola okuba nga ateekawo embeera eremesa omusajja okola ki okulaba abaana be kubanga omusajja aba ne rights okubeera nga alaba abaana be waba akoze ekyayagalidde ate era amanyiyo gye yakola ki gye yabaleka so ranks ensonga bwe zityo bwe zibadde zigenda maaso n'okuba nga zitambula what's your take mu mbeera za Bujingo n'ebigambo bye mu kusooka I know the pain wekibanga kituufu ochege bwekibanga kituufu nga Pastor Bujingo gibaze kati emyaka emikabu kyanga saga ezo zibaawo njiwe zesatu esatu leka naawe wano nakoze story y'omwana ng'ali mu kwogeramu 2016 2017 2018 yes kati gye emyaka egi
emyaka 5 giweze ochege ojiba emyaka 5 nga talaba ku baana mwana omanyi mu baana mubeeramu wadde bonna obeera obaagala mubeeramu omwana gw'ogamba nti naye omwana wange ono ovu wiiki yakoma okumulaba nga wa myaka emeka omwana yaddamu n'amulaba wano juzi yali ku kanisa ye atugambye mu bigambo bya Pastor Bujingo atugambye omwana we yasema omulaba nga myaka 3 kati wa myaka 9 ochege myaka 9 10 because naita tamanyi na myaka mijja mwana we mituufu kubanga atugambye nti ku myaka ali ku sawe na ali mu myaka 9 oba 10 ochege kitegeeza nti naye ne myaka gy'omwana etagikola ki tagyekakasa kakati bwe kibanga mu myaka egyo nagyonna Pastor Bujingo bali talaba mwana we baana be omanyi noweesiriwaza otya olina wootuulako obuntu ne kajja nogamba omwana ne bwe liba ddogo nga baali kuteekako weerabire famire yo waliwo lituuka nodda weka nogamba nootuna mu ndabirwamu oli gwe wennyini mu ndabirwamu onagamba naye weesiriwaza ki okyagera so mu kusooka nasookeze nenfuna obulumi eri Pastor Bujingo nga musajja munnange nga ndaba neŋŋamba musajja ono wabanga yembeera eno bwalimu naye njijukira era nayogerakoko oba wano twali wano wenyini wetutudde negamba nti deno olaba Pastor Bujingo kyakoze ekyokwogera ku mukyala we mu lujjudde nti yakulukuta ekigambo ekyo kigenda kusigala mu baana emyaka 10 because mulimu abaali tebakimanyi mu baana oba nyabwe yali akulukuta okyegera mwalimu abaali tebakola ki tebakimanyi okyegera nti kinyabwe yali akulukuta kali naddira obuziina n'abwanika mu baana kati mu lujjudde kale tugende mu lujjudde tululeke ne n'abwanika mu baana okyegera kakati abaana ne babeeraawo mu depression ya maama waabwe okubeera nga bagamba maama oba obulwadde bwe yali alina buyinza okumutta saawa yonna jukira omwana addayo ajja tya n'okibuuza maama wagenda ekikulukuto yaba tannakibuuza na mikwano gye nga ku ssomero batandise omugamba wuuyo maama we yakulukutanga nga bakikuvuma gwe maama we yakulukutanga emyaka 10 okyege tata we yabyogera baba yakulukuta yes okugamba olinga nga pamba wanyo okyege so kakati bwe najjukidde ebintu ebyo nendireetinga ekigambo kye nabagamba nti one day one time omanyi time tells era amazima galwawo bulwi naye bwe gajja mu bantu bakakasa because Pastor Bujingo had money yalina amawulire yalina buli kimu omukyala kyataalina okyegera omukyala kyataalina n'abaana era abaana kye baakola kwe kuteeka omumwa gwabwe ne baguteekako empiso ne basirika ne maama olunaku olwaleero badde nkola story era ekwata ku Bujingo nenkomyawo clip ya muwala we Doreen yagikola 2 ng'agamba nti byonna taata yabikola n'atugamba tujja bulwa ne wetunywaki otuzzi kubanga alina ssente ate tereyo TV n'emu ejja bakolako kubanga byonna ate ye alina ne media house number mu myezi 3 ajja bamaze okubazikiriza nga muwala we Doreen mukamwake yayogera ebigambo nange mbiwunjirabe kakati ranks bw'otunuuliramu embeera eyo nga maama wo gwe bagamba nga mmwe be bablaminga essaawa y'olwaleero taata n'avaayo munansonyi okozesa language etali nnungi naye ekyo mu lulimi Oluganda kye bayita okuvevenga kubanga otandika okwogera ebintu ebitakwatagana ne bye wasooka kwogera oba endowoozayo so mukyo ebigambo byonna byaliwera nekugambye nemikugamba kakati Pastor Bujingo inako omuntu omu gwe nali ngambye era yali musumba nga baawukanye ne mukyala we nenga alina ebintu byayagala okulaga public ne mugamba munnange musumba public neddala esinga y'abakazi bagenda kugamba bagenda kukyawa ne bagambe ono kale abadde mukyala we
lwaki akoze kino lwaki atadde ekintu kino mu public nga twogerezeganya fembi wallahi ya Mungu bwe kyagwawo kyekyatuukirira public yava ku oli ku mukazi ne badda ku musajja ne bamusabula oluvannyuma lwabyo yakugamba ki man beekaza oshege beekaza neerabira ekyo naye nga public yava ku mukazi neekuba omuki omusajja kakati tukkiriza tugaana abasajja abakazi basobya ne public eno teriyo lunaku lwekeera ku makya newolereza musajja nti ye mutuufu newankubadde omusajja ng'oli mutuufu emulundi 10 ekitegeera so kati ate ku public figure waliwo ekisukka n'ogamba no omukyala akoze kino ne kankyesigalize ensonga z'amaka zibeere z'amaka kituufu omwana yagenda n'ayimba oluyimba enwe mwanje n'agamba nti bw'obanga okyawagana ne mukyalawo ebintu ebyomumaka obyesigalizanga okitegeera so kati Pastor Bujingo bwe natuuse ne ngamba nti bino byonna osanga oba ayagadde tukubamuko because Pastor Bujingo wa mawulire abeera wali mawulire abadde asirise nnyo nga audience tekyamuwa nnyo maaso ne ngamba oba nakuno okwekaabya ayagala kudda mu mawulire afune sympathy y'abantu nti bambi omusajja n'abaana be okitegeera nakyo tukitunula ekiyinza okubeera nga ki weekiri because ebigambo byeyogera nga baawukana n'omukyala bingi okitegeera audience neeva ku busobi bw'omukyala bwe yakola nebuteeka ku pastor era ne basirika famire y'omukyala nakamulaba mu interview emu ne waliwe yakabira ku kooti awo nakamulaba mu interview emu gye yavaayo direct n'ebigambo bye yayogera teyayogerako Bujingo bubi negwe kimanyi omukyala alina YouTube channel ne podcast azikola buli lunaku netayogera ku nsonga ezo kimanyi awo omukyala alabika yaba yasingawo pastor obwo omanyi waliwo ekiseera woweekaza nga gwe omusajja n'ogamba I have everything bano wembata bagenda kugwa era bajja kudda ewange bannegayirire mbawe obuyambi kubimu nno ndowooza ebya Sparkins Pastor Bujingo ye mukyala okuvaayo na testifying n'agamba abagamba nti tujja kuba bubi tubulwe ekyokulya nina ba telecom engineers babiri waka bali China ate kati bomberere bwemba simanyi luzungu bo bakola ki balumanyi era mukama akoze ekyanyambye nga nange bwampisizaawo naawe ali eyo mukama ajja kuyisa mu mbeera gy'okola ki pastor ye n'atuwa vibe version eriwe yasoose ey'omukyala yasoose ey'omwami yasoose ey'omukyala eno ye yasooka nze nno nalowoozezza nti yamaze kulaba ya mwami n'alyoka aleeta omukyala n'aleeta omwami alayika kamugudde mu matu naye n'agamba kamba sisemba nakyo manyi Pastor Bujingo tasemba nakyo n'agamba sigenda kusemba nakyo kankireeti kanjije ngambe nti abaana bange bannuma n'okutubuzaabuza ku Pentagon nene olubuto oluyinza okuba nga gye luli olw'amakula naye nga ex-way yatugamba mu kasino abaana baabokyanga amagi Katonda akola ebyamagero nedda Katonda yazaalisa Saara ku myaka emeka ranks nina omukazi gwe nasanga mu kyaki nga bamugjamu nabaana naye ng'asaba mukama omwana anti kakati ebyo byamagero Katonda byakola kubanga Saara yazaalira ku meka okimanyi nti bayibuli yennyini yegamba tokemanga mukama Katondawo abatamukemye abamusaba oba omukemye nabaana eddemu oba omukemye kakati mu byonna Pastor Bujingo mu byakaaba mu byakola atya nga bwe yakeera ku makya n'akwana Susan Makula amanya n'akwana Teddy Naluswa akeere ku makya amunoonyi batuule abantu babiri amwetondere bwamwetondera kikola akeere ku makya aveeyo agenda agamba omukyala Teddy Naluswa oba afukamira oba akola ki amugamba amusori mu bigambo Teddy byanaavaamu n'abigamba Bujingo abigendereko ali abikole bwali mugamba nti vaayo neetondere mu lujjudde era aveeyo mu lujjudde amwetondere because family is family n'obunaakya butya Bujingo tagenda keera ku makya
afune family endala etali eyo yes alina family kusaawa eno neera bali abaana basigala ba Bujingo naye era teri ajalimba baana nti ennyumba gye balimu nti nyabo yagizimba. Yes. Era alimanya nti kitange yazimba. Which is okay. Za tata. Naye akere kumacha because ebigambo byeyogera babana nga babana wadde bagamba nti omukulu tasobya. Ne kuluno Bujingo yasobya. Aba yatulaga dda nti omukulu asobya. Wachage kuluno Bujingo yakola ki? Yasobya. Mu kusobya kwa yaviramu naga ngalaga nti ajira obuzina bwa mukazi we bonna nabulaga abaana be. Ne by the way ranks badde nina kino nga njagala kikugamba. Okimanyi ranks twakula ngaffe nga tetumanyiiko nti maama agenda mu nsonga. Yes. N'okula okutuuka ku myaka gye tutuuseeko nga tulaba nga kagoye ka maama wo kamunde oba nti akaanise wali eri. Kankuwa example. Nze taata wange nagenda saakula nnyo mu kyalo naye bwe yagendanga mu kyalo nga bw'aba agenda emmanju mu kafo kali. Kati tugambe kali wano yayitanga eno n'agenda mu lusuku n'agenda eri n'atuuka mu kafo kakati gwe wamalanga genda n'obutomera n'avaayo n'agenda n'ayita eyo n'agenda mu mwanyi n'anogayo obumwanyi n'ajjayo n'obumwanyi emwanyi zange ziri wali mwagano muzinoga mugende ekawungezi munoge mu mwanyi zange ne tulowooza nti abadde mu mwanyi kumbe ada salazike. Ojage. So, kakati Bujingo pastor for mulungi. Nzende bana ndayagalanga Bujingo. Nawulirizanga enjiri ya Bujingo. Nawulirizanga enjiri ya Bujingo. Era lwola basalo koka kubuddo za siriro koka. Kwana ulize enjiri y'omwami oyo. Ngekuwe subi. Nokera kumacha n'ogamba yes kangende nkole. Ojage. Pastor yatugambye olina okukola kino tewebaka ololera nenga olaba ng'olina essuubi yokera ku maca n'ogenda n'okola simanyi we byakyukira mukama wange okubeera nga ku ssaawa eno enjiri gy'oyogerako ya bufumbo. Okimanyi pasita kati yadda ku kituuti nga atunyumiza firimu. Yes n'akunyumiza firimu nti nalabya firimu oli omukazi bannange nga mukambwe nnyo oli omukazi nga mukambwe mu firimu gye nalabye. So pastor tukusaba ate by the way no ranks mu bintu bino bibiri byotakolanga mu bulamu wewalanga nnyo tambulizo obulamu mu kulwana entalo oba oli awo akaseera katuuka nezikuddira. Bujingo bwayawukana ne Dr. Joseph Serwadda wano wansi mundeeba task ennene ze yatandikirako ndooza zaali bbiri kulaba nga avuma Serwadda obulo mutta n'ekiganda ayawukana ne mukazi we awasono sendi n'amukuba yakuba kiganda okumala emyaka oba emeka. Towasa oli n'abamusumba n'oba n'empeta n'owasa omukazi omulala. Bujingo yakuba kiganda ati yatugamba nti empeta is nothing chuma kakati ayawukana wane n'oli yawasa omukazi ng'ate yavaayo ye n'atulaga nti omukazi yali ayenda owo yayendawo yakulukuta wakigumira n'omuzaala n'abaana naye kati owo yayendawa kyokka ng'ate nno waliwo wano mu bulungi ne mu bubi wabirayira kyaki bweragira bwe walayira kati ffe twebuuza lwaki mu bubi oba olekawo munno n'ate era katwebuuza ekibuuzo ranks nti yakola statement egamba owoza nti tumaze emyaka 2 mu bufumbo nga kwekuli emyaka 2 emyaka 10 omuntu gyamalanga okulukuta nga tewaliiwo nsonga za bufumbo zigenda wa mu maaso. Ekibuuzo kyennina omwana gwe yaleka ow'emyezi 3 yamufuna omwana omukazi yakulukuta gira egyasooka oba gira egyasembayo eyo gundi ejja lwakuzaala in most cases complication yeyo ejja lwakuzaala naye nga n'omukazi ebyo byonna byaba ayiseemu n'okutuukamu eyo embeera gyatali nti yazaalibwa n'embeera eyo yagibeeramu olw'okukuleetera ekitiibwa ekyokuba taata. Manyifa abasajja twerabira nnyo obulumi bw'omukyala okuva mu leeba ffe ne tulaba bulumi bwa sukulu bwa buvunaanyizibwa bwaba akutaddeko era kino nkigamba nnyo abakazi nga tonnasalawo nga ggwe okuzaalira musajja okyegeera sooka otulengako wansi weebuuze nga ggwe omukyala nti olwo gwe ŋŋenda okuzaalira
is he ready okuzaalirwa okyegera ensangi zino abakyala bwe bazaala abaana baabwe bava nnyo mu kuzaalira abasajja n'azaala omwana we kati omusajja n'amuyamba buyambi n'akola obuvunaanyizibwa n'abutwala kyova olaba omuwendo gw'abasingle mothers gweyongedde nnyo so ekyo kiyinza obutavaawo lwa nsonga bbiri abakazi ennaku zino bafuuse ekizibu n'abasajja bafuuse ekizibu Ranks nga tumaliriza bakaki boyinza okuwa Pastor Bugingo oba omusajja ali mu state yemu ne Pastor Bugingo ku budde buno atannayawukana na mukyala we mwoba mutuuse mu kwawukana sit down ammwe mwembi babiri mumale obutakkanya bwa mu bumale mwembi era buli omu aba asazeewo nti ku movinga on mwembi babiri nga tewaliwo muntu mulala ategedde ekyokubiri ku Pastor Bugingo ensobi ze wakola mu kwawukana ne mukyala wo nnyingi ku ssaawa eno z'otasobola kujjawo unless ng'ogenze n'otuula wali ne mukyala wo n'omwetondera then ye bw'alituuka n'agamba nti omanyi omuntu ne bwakola ebibi biyitirivu nnyo nga mwagabanako obuliri waliwo otuula wano ogamba naye ate twayitako mu mbeera bweti alina embeera bweti gye yampisaamu ogijjukira so mukyala Teddy bw'alituula n'ajjukiza nti olina kye wamukolera ekyali ekyamagezima ate ajja kutuuka agambe nti munnange nkwetondedde nkusonyiye genda mu maaso because you moved on nange kangende mu maaso n'ebyange mukama abankuumire kale awo nno tetujja kusukkawo olwakadde tusinkane olunaku olundi mu mbeera yemu bwetyo n'ensonga nyingi nzedde nimbadde ne Ranks Kalyango Salongo jjajja wange ababadde batugoberera okuyita ku SRK Media koteka Beyond the Newsroom omukutu semakutu wosanga ensonga semasonga mwebale nnyo mwebalire ddala tusinkane nga mukama akkiriza